media yafetu kusensonga. Kafelo Simon Peter. Kafelo Simon Peter. And Kafelo Thomas. And Kafelo Thomas. Bebana bana. Ekyo si kirungi kibi kitegeeza Kafero bamuziikulidde bwereere amaanyi amangi ge bataddewo gakendeeremu. Sitera bagenda musuula wa Sitera agenda kusuulwa wa bujja yazaalibwa tebamulagangako nti wano oba wali. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi obusisinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Tuli ku SB Family atuguse ensonga ekitundu kyaffe abazanga bagoberera emboozi zino ez'omugenzi Paul Kafero nabiki byavudde mu DNA ono wetuli nno wennyini makage era abavudde mu kitundu kyaffe kiri kyose gye bavudde byonna byonna tubeyanza okubeera nga ate mutugobera naye Agro Industries batutekamu akasente mpu gwende naye wano oba mutuuze wa ku kyalo oli mutuuze Ibrahim. Ebyavudde mu DNA nga batuuze bo ku kyalo kuno byabasanzeewa Emitima gyatukanze nnyo lwa nsonga nti omuntu kati nganze sina nnyo sente zigenze wala nsukka mu baana abawera bameka abana bwe kiba nti serebu eyali omuntu wa Uganda yonna nga yaleka abaana bana nawe kiraba nti kuba kulimba kwa njawulo nga yalwala bulwadde ky'obwamuganuzaala nga n'abaana bonna abalabika bebagamba nti si babi nga bwe batundako tebawukana na Kafeero. Gwe mu bimpimpi ogwogamba nti DNA yaganye obuli bw'enguzi buno obutaggwa bwalese obuzibu. Enguzi erikomawa mu Uganda. Enguzi erikomawa mu Uganda. Ekyo si kirungi kibi kitegeeza Kafero bamuziikulidde bwereere. Kafero bamuziikulira bwereere. Wekono amaze okubbanga ki? Kuno kwempangalira. Kokulidde? Kwenkulidde. Mpulidde nti ku kyalo batandise okulumbangana nti waliwo oyo Maama Kabugo azaala abaana babiri. Bw'ali kuno ajaganya. Ekyo sigenda kigenda mu kubooli senga wange. Naye tebinyuma. Wabanga sengaawo mudde muno tulina kujaganya bujaganya. Sisobola. Nange ndi musajja. Era mmanyi bulungi obulumi omuntu bw'ayinza okuyitamu ng'olaba amazima gakwekeddwa. Okugwa amazima gakwekeddwa bannange. Kati bali abaana singa abaana abo babadde nti ba mukyalo omu bonna twaligamye nti oba oli awo yabaliga naye abakyala ab'enjawulo bonna nga bakola nsobi emu eyo. Kale tunoonya ku maama ani tumunoonyeko tulabe kozi yazaala Nagawa ne Ddube tugende tumunoonyeko ko tulabe wana bakkiriza okutuwa ekyo saagala kiyingira mu kuba senga wange sengaawo obubaka obusembe obusobola okugamba bano abakkirizibwa abaana abalondeddwa nti be baana abaana abalondeddwa nti baana ba Kafeero bandibadde beeyisa bulungi eri bannaabwe kuba Kafeero bwe yali aleera abaana teyaleera bo bokka bonna yabaleranga baana be
Amaanyi ge bataddewo gakendeeremu. Bataddewo amaanyi mangi nnyo. Obanga omuntu abeera mupakasi mu makaago noba nti bw'obanga obadde ovudde mu bulamu bw'ensi obaako ky'otoola ky'omuddiza. Naye kakati baana babadde bakuumawo nga bwe balowooza nti si baana ba Kafeero. Kati kitwale nti kale badde bakuumawo. Sipiri gye bataddemu nnene. Tegenda tuyamba. So tweyanziza tugezeko kunoonya nte ku batuuze abalala nabo tubwire kiki bwento kyeboogera. Tweyanziza nnyo taata. Kale baala. Tujjeko. So ensonga zino zikyagenda ddala mu maaso. Tugenda kupa maaso tufunako ku mama wa Dube tulabe. Wabanga tukkiriza okutuwa interview tetugenda kuba tumukaka. Tulabe kiki kyanaatugamba. Nze muzzukulu wa Kabajja ku SBF Media. Tunoonye ku batuuze abalala. Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafeera abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Banange wano we yawummulira n'atuguli ano bwakata oyereja soma Mama Kafeero yajja ne bwana Kafeero oyo nasomako nemenabo n'alokagamba nabwabroka bali bakongola binyebwa nange nezobekonjera Kafeero tamanyi kongola binyebwa Kafeero akolakira kuba broka nakongola ewamivule atugulira biyawo eza Kafeero yakolaki weyafunira okubaga mu broka Kafeero ngawona byavudde musayi makirizakanyiza nabyo yavudde musayi gazibiro bokolo byavudde musayi okusinzira ku nnyimba ze okusinzira ku nnyimba ze Kafeero okuva emabega ng'ayogera abaana aba bana Kafeero n'agamba ne bwe ndiba ndaze emagombe ndikomawo senga mukola ebitali bituufu naye niba ligeze emagombe ndikomawo kati bano abooluganda bano ab'eŋŋanda zaabwe ne bateekako omusiko omulala bamuzaalawo kati bamuzaalawo ne bagamba nti Kafeero wabadde wayiseewo emyaka 19 Kafeero bikola ki nebizuuka buto ate nebizuuka buto tugamba Kafeero ndiba ngenze magombe Mama soko nje wabadde Kafeero baleze ennyimba ze balesengako bisoko bitonotono wali ekyomugaso ne bagamba Kafeero eyimbanga abaana n'agamba nti mukazi we gundi yali mama jangu aneeno kati ne bagamba nti mulwadde wa siriimu nti era enkwanso z'omugongo gw'abasajja biki ebyo bye bagamba nti yali takyasobola kuzaala uno muganda mutaliwani mutali wa Semakula kati lwaki mu luvannyuma ndindako abaana abo bonna benkana era we bagendera okwekebera beekebeza bambi ne beekebeza bulungi abaana omukyala ono
Gwesiyogere nze sibimanyi lwaki abaana Kokomewo. lwaki yayongera okuzaala bonna ateera ekyebuzibwa bonna benkana bonna baddiŋŋanwa kati bonna bazaalibwa omukazi omu ebyavudde mu musayi byo wakezeganyeza nabyo yadde akabibibi Azalakafe. saabifunye ati kubanga omwana ono omwana ekyo ekirenze ekyo ekimpipi ekiddugavu ekyebimwamwa mwange ebyakafeero kati oteekako maama kano ak'obulevu kano ak'obulevu ako kikamanyi oba yekaani Nze anuma Estera. Naye kitawe Muganda. lwaki bakagamba bagaana abo anti abalala sibabe simanyi omusayi gwabawandudde Wadde ososoli. nti si baana Mama bakafeero wakafeero. mbuna okufaanana si luganda mpozi mbu Taata we Muganda yani yennaŋŋanga. gyeyayitiranga yagendanga ne muganzi wono Naga kyekugambye. yagendanga ne muganzi we ku lusekere genda wano Naga kyenva okugamba. Kyenva okugamba. ngenda wano Nti omusayi kasita ye lwaki yazaala abasooka lwaki yazaala abasooka niwatasobolera kuzaala abana abalala sirimu nedda lindako kafeero yagenda nokwagala nga oli wa mwezi gumu yali bbanga ki nga n'olwaleero n'olwaleero abalwadde ba siriimu bazaala ye bwagamba nti abalwadde ba siriimu mu kafeero bamukebera nga mulwadde wa siriimu ng'enkwaso ze zakwatagana ne walagi eyanywanga nga takyasobola kuzaala Nga lwayitazaala. lwaki yazaala Kasiteera ke kabadde kagobe ku bintu. Zinawulidde nti ate siwe nenkulira nga mulunzi wadde. kyakubewala nnyo okolanga siterasi Nga si mwana we. ebyavudde mu musayi gwabyogerako ki ebyavudde mu musaayi waliwo abaana nze bendabako obulabe kale kafeero yali waffe kuno ku kyalo bwati bwe yajjanga wano yayitanga alina akamotoka ke era nga tubunywerako wali ono yayimirangawo naye ebyavudde mu musaayi Siteera bagenda musuulawa Siteera agenda kusuulwawa bujja yazaalibwa tebamulagangako nti wano oba wali bambi nensaasira ako akasajja akakiganze sikamanyi nako neeroola bakafaanaganani nalabyeko n'okirala bambi ekifaanana kafeero ebimu kuba kafeero yali muddugavu yeyerusa bweyerusa naye ekyo nakyo ne bakiwandula oleka abalala naye byavudde mu musaayi gwa kafeero ekyansanyiza nti bagambye nti bagenda kuddamu okukebera omusaayi ate era tebagenda kuddamu kyawedde Siteera akulidde kuno ekitegeeza nennyina ali awo wennyini era yamufuna nga mu kafeero yafuna nalwadda nga muwala muto era ye mwana ogwe yazaala omwana gutya omwana gumu oyo omukyala kyesimanyi mwana we addirira bali abalala nga yali amaze okuwasa oli ani nambi nange nagira nembulamu naye nga tukuze nenalwadda kati ekitegeeza bubaka kibaweereza bano abasigaddewo nti be baana bakafeero ku nsonga za Siteera ku nsonga z'abano ku nsonga z'abasigaddewo abaana tebalonze bannange nze kyeŋŋamba bakuŋŋaanye bannaabwe kubanga maama alina omusango naye ekyokubiri nti oluusi abamu baafa tebaliwo kati nga bwe nalaba we yava ebugerere yajja na maama muto naye bamaama tetulina musango abamu balina omusango era bakimanyi be bali be bagamba nti bo bakola ki bavaawo ne badduka nga batandika era twabalaba ku TV nga bo ne bavaawo naye bano maama abatalina gye bagenda babakuŋŋaanye babakumekume kubanga okufa si buzaaliro okufa si buliiro okufa si buliiro nti gyagenza ajja kulya ku taata akole ki akomewo baba budde okujjako oyo abaleeseemu obuzibu n'afunya ki
n'agamba nti nze wano wa kitange naye bw'aba tafunyizza bikonde bamukumekume bambi babakumekume oli maama we bw'aba akyaliwo n'agamba nti kaagende ewaabwe nga baamugambako nti wali ewaabwe agende akyunye eyo naye nga wano babakumekume so n'ettaka lino oliraba tagenda kutwala poloti nnamba fuuti ziri meka? Nya ziba nnya kwezi kusatu okuziikibwa wano muli baddembe okulimawo ne musimbako ebijanjalo oba ebitooke so mu bimpimpi tebalina gobaganya mwana n'omu tebalina gobaganya mwana n'omu babakuŋŋaanye kubanga ne Kafeero we bagamba nti Kafeero yali nga ewannaŋŋanga si waayo kati abaana bano kyova olaba nti kyatukoze bubi nnyo bandibadde basooka nakwekuŋŋaanya okuva LC gombolola n'abasigadde byonna ng'oba obuyinza ne tutuula ne bayita abantu Kafeero nga Kafeero n'akola ekika kye so oli omufu tugamba bano omusika kuba kati bwe tusika ffe tugenda nitukuŋŋaanya bannaffe n'ogenda n'okyala nadda ffe abakazi ffe tuli bakazi abamu tubeera balubuga naye ogenda ewooyo abo bewasikira n'obeera omukadde waawo naye kati bandi baali badde bakikola ne babeera nga bakola ki bakola ekika kyabwe kuba bakimanyi nti tebalina ki kitegeera nga bwe babyogera okuva emabega kuba kati bano omusayi gwe bwasudde tebalina kitaabwe basobola okukola ekika kyabwe omusiko ono yandibadde akuŋŋaanya abantu abaana abo bonna ne bafuna ekika kyabwe kitya kimu ne bafa kuba n'abaana be bagenda okuzaala kino tekibakwatako gwe nga taata ng'oyagala nze nange gwe nange tuzaala akaana kaffe katya kamu kati tetulina kubeerawo nga tuwalagana ate ne bali bewazaala eri tulina okubeera nga gwe kati esawa yolwaleero omuntu agula ki epoloti mwagala ebyo kamukalesete n'ogimpa nze azadde omwana we azadde omwana we ote n'ongulira epoloti bw'abeerawo kati eno ensi yafuuka nfuufu kati omuntu bw'abeeraawo bw'agula bw'abeerawo buno batugobaganya nkya nagudo batugobaganya batugobaganya kati taatawo ne maama wo bwe wali omuzaala nga bazaalagana nze gwe oli bba wange tuzadde omwana waffe kati oli gwe nazaala mu maama wo oli ategeera atya era kyova olaba Nakungu yakaabye nnyo senga w'abaana abo mwannyina Kafeero yakaabye ng'alaba kozi naye Nakungu abeerawa gyali eyo namwandu wa Sentamu wali tusobola omufunako naye wali gyali seera neyo gye mwabadde yabaddeyo wali naye akaaba nnyo nga n'abaana bakuzizza bangi olusuka lutukeko tubalabe tulabe kale mama toyanziza nnyo